kiseera kino ng'eggwanga lyolekera okulonda okw'okubaawo omwezi ogujja, abakuumaddembe basabidde okukola omulimu gwabwe ogw'okukwasisa amateeka n'obukugu bewala okulabikira mu bikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu. Ndi Bannayuganda oli asobola okubeera musirikale oba owa security oba ow'amateeka naye ate weesanga ono omuntu w'owansi ate yalonda president. Ate oluusi mukozesanya amaanyi mangi okukuba okusindika abantu. Tusaba wabeerewo emirembe. Okusaba kuno kukoleddwa omulabirizi w'ekkanisa ey'abalokole okuva e Masaka nga ye Joseph Tumwebaze. Naawe omuntu wa bulijjo oba kugamba nti wano vaawo oba semberayo ate tolwanyisa mukulembeze oluusi golaba alina mashini mu ngalo. Wabeerewo emirembe, tokola mpaka ate naawe omukuumaddembe mukolagane n'abantu bano aba bulijjo ate oba oliawo bireme n'okwonoona obululu olw'amaanyi ge mukozesa oluusi bwe geteetaagisa. Ono akubiriza Bannayuganda okujjumbira okulonda kyokka n'abasaba okukuuma emirembe wakati mu kuwaŋŋana ekitiibwa abantu ba bulijjo n'abakuumaddembe. Twagala kuba nga tukubiriza abantu baffe okukola ennyo kozesa emikono okukulaakulana. Mu ngeri y'emu ne Ssaabalabirizi wa Central Uganda Conference mu kkanisa y'Abadvent Omusumba Samuel Kajoba asabye abantu okuteeka obwesige bwabwe mu Katonda mu kiseera kino ng'eggwanga ligenda mu kulonda kwa 2026. Okwekoola okw'essuubi eri Bannayuganda mwenna nga tuyingira mu mwaka omujja 2026 katuze bujja okubeera n'obwesige mu Katonda. Bassebo ne bannyabo tetulina bwe tunajja bwesige mu Katonda kubanga yakola eggulu n'ensi yatutonda ffenna yenannyini bulamu bwaffe n'ebintu byonna n'obulamu bwaffe n'okutumbula emirembe. Twagala tutumbula emirembe, obwenkanya. Twetaaga okubeera n'obwenkanya n'okuwaŋŋana ekitiibwa. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindilire.